Nzenfa chenjo yo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjo yo chilina webale wanekero muka yo mgama mtawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Baraweka sente zo kweli masolo bintu yakasirise omanda mdogo gwagenda ovulubana buli muntu ayakumulimu gwa muntu wegwe akono kwa business man abantu bakwa business maso mulimu gwa muntu we ezo sente owenyanya yandizijewa yegine milimu jengalo kana ngetogenda muje mikono yesema kakana kusugwa muntu we kakana mulimu gwa magulu gwina we gugwa posti kati baba mubereko aina karango katero kubanga agamba Alien skin aguze Malaya wakakadde kalamba. Alien skin aguze Queen Masolo akakadde kalamba. However, Alien skin taguze Queen Masolo yenga Alien skin ye Javane nedda. Alien skin Queen Masolo amugulidde banne abali ku Fanguni Forest basobola okubeeranga beeyagala. Kwanizanyo wano ku SMX Media nange SMX waneno tuyane updates buli lunaku buli sawa. Story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikunti stories after converting and zibeeranga ziweebuka data o alime kubeeranga agenda mungi. Kankusaba subscribing onyigene ku notification bell tujja kwera mu misinga updates na ddala nga zino. Yes, Alien skin yalabiseko mu katambi nga asasudde omutetembe gwa sente eziwererako ddala nga agula Malaya. Nyana ategeeze eggwanga tamuguze nga ye yagale, tamuguze nga ye agenda yejavana wabula nga mugulidde omu ku baana abali awo ku Fanguni Forest ng'ayagala kumwongerayo akasente babeere bantu babiri be babeera bejavana Queen Masolo. Queen Masolo yeekoledde erinnya naddala ku mukutu gwa TikTok okwo okubeera nga ye Malaya omu mu ggwanga erya Uganda bakyasinze okubeera ab'ebbeeyi kubanga ye wakakadde wabeera tagenda suulayoko eyandibadde nga shoti ye ya mitwalo oba 8 oba 7 simanyi ate wabeera nga yajja okusulayo kakadde kamu mmeka kwegamba sente ze ziri waggulu nnyo. Ekireetera n'abantu okulowooza mbu nedda tewaliyo ayinza muwa sente zifaanaganako nga weezito, naye abadde awo nga nimukubala omudidi Alien skin gwamuwadde naye nga akulaga mbu akaduuka ke business Alien skin asazeewo okubeera nga agiwagula. Kankutereka akatambi osobola okubeera nga okalaba okuba gye byatandikidde paka wajje bigenda okubeera nga bikomekerera. ensonga zo zonna tuziwulira naye toweekuba kati giweza 3 kibadde atandikidde mu 25 kati giweza 3 weweekubira teweerabisa weweekubira giweza 3 anyumirwa ayongeramu tekirina buzibu waliwo tuguza butanyumirwa obadde asubira nedda obadde asubirayo promota tubawo nga tusala empaka omuntu abasasula ekivulu nizo suubiza abantu bange mbonombono temagala nyumirwa nekirala basuubiza masanyu meereere mpaka masanyu meere abamanyi kye bannasanga kuliko n'akagambo nti mpaka ku makya okujjako oli bwanyumirwa obulaba abayimbi yeekwate mu nsawo nakwongerayo olwasa bakwono omulabi balina okukufuuwa amaaso ganyiza okugamba abantu mbonno buli muntu ajja n'olwasala okunfuuwa okufuuwa kikkirizibwa ati ne wona oyimbiro atalina nedda wali obota wa mateeka ebabaiko kati nga Chifu Media atambula na binusu onamugamba gye n'olukumi Chifu Media atambula na binusu omugamba gye n'empapula abasajja batambula n'ebigali byabwe oyo atambula na binusu wa binusu ne Queen Masolo leero owona ekigaali ogikireko oba gwe naawe osiimye nawe wosiima oyiza ogikubako nze mpaka kusente ezo nze nkiveemu watikamuzo kivaamu totakivaamu muleka kwesimu musoke mulindeko akuba essimu zino sente osobola zigula emiggo kubanga sente ayinza okayita n'akamalira mu ddwaliro esimu kubanga naffe ngwangu baraweka sente zo Queen Masolo bintu yakasirise
Omanda mdogo gwagenda ovulubana. Buli muntu aya ku mulimu gwa muntu wegwe. Ate n'okukola business maaso. Abantu bakola business maaso mulimu gwa muntu we. Ezo sente ow'ennyanya yandizijjewa. Yegine emirimu gy'engalo. Ganange togenda emirimu gy'emikono. Kakkana. Tosigwa mu mutwe. Kakkana. Omulimu gw'omu magulu. Gwina we gugwa. Kati baba mubeereko Ayina akalango katera okuba ng'agamba. Netevu abeereko ngongere abiri. Netevu aliwa. Ekyo si kikulu, ekyo si kikulu. Kale igwali. Ni masolo. Kwali. Ensonga zo zonna tuziwulira naye toweekuba kati giweza 3 kibadde atandikidde mu 25 kati giweza 3 weweekubira teweerabisa ngwe weekubira giweza 3 anyumirwa ayongeramu kirina Wada tukuza butanyumirwa. obadde osubira nedda obadde osubirayo Nza promoter. tukawo nga tusala empaka Omuntu bw'asasula ekivvulu. Nizo suubiza abantu bange mbono temagala nyumirwa. n'ekirala Basuubiza masanyu meereere. tuka masanyu mere abamanyi kye banaasanga kuliko n'akagambo nti mpaka ku makya okujjako oli bwanyumirwa obulaba abayimbi yeekwate mu nsawo n'akwongerayo olwasa. Ava kwona omulabi. baba alina okukufuuwa Amaaso ganyiza okugamba abantu mbono buli muntu agenda olwasala okunfuuwa. okufuuwa kikkirizibwa ati ne wona oyimbiro atalina nedda wali oba otaba mateeka ibabaiko Tetujja kukwata mu nsawo. kati nga Chief Media atambula na binusu onaamugamba gye n'olukumi Chief Media atambula na binusu omugamba gye n'empapula abasajja batambula n'ebigali byabwe waliwo alina okufuuwa enamba oyo atambula na binusu mumanyi wa binusu Ne Queen Masolo leero owona ekigaali. ogikuddeko oba gwe naawe osiimye naawe woosiima oyinza ogikubako Zempa ku sente ezo nze nkiveemu. Watikamuzo nkivaamu nkiveemu. Muleka kwesimu. musoke mulindeko akuba essimu Zino sente osobola ozigula emiggo. kuba akasente ayinza okukayita n'akamalira mu ddwaliro Simu kubanga naffe ngwangu